abaana mwenna abakuŋŋaanye mu bifo eby'enjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo, njagala mwenna kubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ate era ennaku zonna twebaza Katonda atuwadde omukisa guno, nga newankubadde omulabe yaggalawo n'alowooza nti aggaddewo kiwonna, naye naggulayo emikutu gino egitwala byonna bye tukola wano okubitwala mu nsi yonna. Kyetuva twebaza abali ku mikutu gyonna egy'enjawulo, mwenna tusanyuse okumanya nti gye muli, n'abatuwuliriza naddala abawuliriza abange abali ku byalo, okwetooloola ebulabirizi buno kiwonna, naye naggulayo emikutu gino egitwala byonna bye tukola wano okubitwala mu nsi yonna. Kyetuva twebaza abali ku mikutu gyonna egy'enjawulo, mwenna tusanyuse okumanya nti gye muli, n'abatuwuliriza naddala abawuliriza abange abali ku byalo, okwetooloola ebulabirizi buno n'obulabirizi obutuddirira ng'abantu bataddewo ebizindaalo. Nammwe abatali bakkanisa ate mbagadde nnyo, kubanga mu maduuka ne ku mirimu butale mwenna mutaddeko okulaba nga muwuliriza obubaka buno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abali mu iro naye nga mutaddeko obubaka buno. Tugenda mu maaso n'omutwe gwaffe ogwatugambye nti nja kukola ki? Nja kugenda nga ngenda n'okussa n'obuweereza obwa Kristo obw'okusaasira. Abakyala mwebale nnyo, pogame badde nnungi nnyo, badde njiwuliriza bulungi, mukoze bulungi. Nja kugenda. Twalabye nti Yesu bwe yali atambula teyatambula butambuzi. Waliwo ffe ekigambo kye tukozesa mu lulimi lwaffe, mu lulimi olulala kikolayo ne kikola bulungi. Twali tulina abagenyi abajja okutukyalira, olina abagamba nti bassebo baali bazze kukyala bino ebyokukyala balaba omuwala byatulabaleko abazadde, naye omwogezi waffe n'ababuuza ti abange kiki ekyabaleese. Mu lulimi lwe yakozesa ng'ekigambo kyakozesezza wano kitegeeza kirala. N'agamba yinza obutakyogera bulungi ekisooka, naye kiri kyo nja kukyogera bulungi. N'agamba twazira okutaayaaya. Ono n'agamba mwazze kukola ki? Nemutayaayiza ne mu maka gaffe. Tetumugamba taata kikyuse mu lulimi lwaffe, kati gwe okutaayaaya kwotegedde kwaffe. Kuli okutaayaaya kyagamba nti bazze kukola ki? Bazze kutukyalira. Yesu yali tataayaaya mu kutaayaaya okw'olulimi Oluganda. Yesu abaatugambye nti yatambula ng'ava kibuga ku kibuga, kabuga ku kabuga n'ebyalo, n'awunzikira we bakuŋŋaanira ennyo. Yesu yagenda mu senta y'abantu paka lwe yatuuka mu sinagoga aba mu yeekaalu n'asobola okwogera nabo. Naye Bayibuli etugambye eba yatuyigiriza nti yagenda atutte enjiri ey'obwakabaka. Amiina. Yali tagenze butaayaaya butaayaayi, naye ng'alina enjiri yaki? Ey'obwakabaka. Yali atutta ey'obwakabaka. Yali atutta amawulire amalungi, mawulire ky'amalungi ag'obwakabaka. Okwo n'agenda ng'ayongerezaako ebintu ebirala. Mwebale nnyo abakyala mbadde mukyogerako. Yagenda ng'awonya ng'obunafu, obuyongobavu n'ebirala. Yagenda ng'akola ebikolwa eby'okusaasira. Ekimu ku by'okusaasira kwe kuwonya abantu, kimu ku by'okusaasira kwe kubasitula ne batambula. Ekinneewuunyisa bye bigambo ebikozesebwa oluvannyuma lw'olunyiriri olwo
ku nnyiri eziddako nti yasanga abantu katulusome butereevu essuula twagigambye ya 2 good agamba njagala kusulwange agamba bwe yali akola ebintu ebyo ekimu ku kyewunyisa kiri mu verse 36 naye bwe yalaba ebibiina bwe yagenda ng'akola ebikolwa ebyekisa twamuyizeeko nti yakola ebikolwa ebyekisa ebyokusaasira mu bikolwa 18 bagambye nti etambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajoogebwa Setaani kubanga Katonda yali naye. Naye bwe yali akola ebintu ebyo n'alaba ebibiina abantu abayitirivu ennyo n'abisaasira kubanga baali bakooye y'ensonga eweereddwa. Kiki ekimusaasiza? Baali bakooye ate nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. Enkyusa endala ega nti abantu abaali basobeddwa n'ekigambo nnyo kwekiri. Yesu kyava alangirira nti abange ebyokukungula bye bingi naye abakozi be baki? Be batono. Nina bye neewuunya era ebyo bye ŋŋenda okusimbako ennyo essira. Baani abaali bakooye? Baali bakooye ki? Bakooye tewaaliwo basumba? Bakooye tewaaliwo bafalisaayo abaali bakakensa mu kumanya Bayibuli n'okukwata amateeka ga Katonda? Kubanga bafalisaayo naturally bo omulimu gwabwe gwali gwakulaba nti bakwata amateeka ga Katonda bamatize Katonda basanyuse Katonda. Baali bamaanyi nnyo mu byokwagala okusanyusa Katonda nga beemanyi n'okwemanya nga beemanyi n'omuwendo gwabwe. Omuwandiisi omu agamba nti awo mu kiseera ekyo newawandiikira nga beemanyi nga baweeranga 600 omuwendo gwabwe. Bamanyi oli mufalisaayo omulala ligindi omulala ligindi omulala ligindi omulala ligindi. Era egyo osobola okugenda n'olya kubanga emmere yayo bawaddeko ekitundu kye10 kubanga ebintu byayo bituufu kubanga amazzi gayo gali bwe gati kubanga bo bagoberera obutukuvu bwonna. Abantu abo nti bagobereranga amateeka ag'okumukumu nti mu bya Sabbiiti newankubadde waaliwo amateeka gaali etteeka lya Sabbiiti weeriri n'amateeka amalala agateekebwawo nti naye bo bagenda wala nnyo ne bawaza 1,521 banyweza Sabbiiti. Kyobola mu Mufalisaayo mu Yesu bwe yamugamba nti genda okwata amateeka n'amugamba nti genda okwata amateeka n'amugamba nti galiwa. Kati abasajja bano abakwasi b'amateeka Abafalisaayo kusa Abasadukaayo kwasa abalala bonna bwe baba balunda ekisibo ogamba otya nti tebalina musumba basaasaanye. Tosobola kutegeera ekkanisa n'ogisanga n'ogenda mu disitulikiti zaffe wano n'osangawo n'ogamba nogati bambi ekkanisa eno ne bwetunda bweti terina musumba. Omusumba n'akuwulira. Nomala ogenda mu board n'ogamba nti bambi ekireese obuzibu wano tewali mukulembeze. Yesu lwaki yabyogera obitegeerera mu ssula ya 23 mu ssula ya 23 ey'Amatayo w'otegeerera kyagamba. Yesu lwaki abantu banaddiini abaaliwo. Essula ya 23 etandika bweti. Awo Yesu n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti abawandiisi n'Abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa. Ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukola bye bakola. Why? Kubanga boogera naye tebakola. Bassebo ne bannyabo abantu bano batunuuliranga abakama baabwe mu byeddiini boogezi nnyo. Bateeka buteesi mateeka
baganyweza tebagasogezi nnyo bateeka buteesi mateeka baganyweza tebagasa mu nkola. Nalaba ku social media naye oluusi biba biyiyeyiye naye oba bituufu simanyi, naye tumala gagenda nabyo kuba nabyo gwe mulembe gwabyo. Nga taata akuba essimu agamba abaana abali mu nnyumba nti munzigulirewo. Akaana ne kagamba daddy is already after 10. Wateeka etteeka wano nti essaawa bwe ziwera ennya teri ayingira wano. Naawe okusinziira ku ssaawa ennya ziweze funa gy'osula onodda nga bukedde. Akaana ne kamugamba nti gweyogera naye mutegeera nti mutegedde gwe daddy. Naye tosobola kugulawo kaana gwe n'agamba daddy ne bw'oba oggolo otya kubanga etteeka lyali terigamba nti daddy ye tunaamugulirangawo. Kati daddy nkwabuwe magezi funa woosula ojje ku makya kubanga etteeka gwe waliteekawo ate bulijjo olikakasa oli mukambwe. Akaakaana mu Afirika bwe kaggulawo enkeera kabeere n'abazungu ako kabeere n'abazungu boogera bwogezi. Abafalisaayo gana amateeka gonna gonna ge boogera ludiini lwokka. Wulira basiba emigugu egizitowa egiteetikika bagitikka abantu ku bigabega byabwe naye bo bennyini tebaagala na kubiginyeenyaako n'engalo yaabwe. Asiba amateeka gatasobola. Naye ebikolwa byabwe olwokutaano byonna babikola abantu babirabe. Gye bali abakulembeze abakola ebintu baba balabe. Gye bali oba bino betusoma bya mulembe mukadde bakola wulira baagala ebifo ebyoku mwanjo. Sagala nnyo okusoma lunyiro olusu kubanga batamu badde emabega. Baagala bayita bitiibwa balina n'ebitiibwa olunyiro lw'omunana kye lwogera. Zidi basanga mwabawandiisi n'Abafalisaayo olw'ekumi bannanfuusi muggalira bannanfuusi muggalira obwakabaka bw'omu ggulu mu maaso g'abantu ne temuyingira nabo ne mubaziyiza. Buli lwesoma ebintu bino ntandika okutya kyangu kubanga ne munnaddiini naye nga nina benziyiza okuyingira. Zibasanga mu abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi kubanga muli ennyumba z'abannamwandu kitalo. Ne mwefuula ennyo abasaba ennyo. Waliwo abantu abasaba n'ajuliza wakyogera mu bikola by'abatume n'okiddamu mu Baleevi wakiddamu wakiddamu eno n'asoma Bayibuli yonna n'agiva eno we mumalira eno bw'oba wafukamidde ku jjinja n'owulira ng'ofa n'amala ogimalako gyonna naye ng'ebyo byonna bw'asaba bw'avaawo agenda akola ebirala ebitali bituufu. Abazibe b'amaaso verse 16 bw'abayise verse 25 ojja kusoma essula eyo yonna ziri basangamu abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi kubanga munaaza kungulu. Tulina abantu abalina oludiini olw'okungulu nga kungulu buli lw'omusanga abamu bafaanana eddoboozi eriweweera nga mwabbira. Balina obugonvu otegeera luvannyuma nga yakkudde. Abiri musanvu zibasanga mabwani kakati nno bassebo ne banyabo kye bayita okugenda nga tugenda okutambula n'obuweereza bwa Kristo kitegeeza bassebo ne banyabo gyo nalaga olukalala lw'ebikolwa ebirungi eyabadde naffe walabe byonna bye twasomye mu kitabo kya Isaaya ebikolwa ebirungi byonna twabiyiseemu.
twafubye okubinnyonnyola n'okubiraga. Twafubye okuyiga nti weewale okunyigiriza abantu, weewale okutulugunya abantu. Yamba abanaku, yamba bannamwandu, yamba enfuuzi, bawe, tosaliriza misango. Nabadde njagala kutegeeza nti mu nsi mulimu okunyigiriza abantu. Naye mu bubaka bwe njagala twetikke nga tugenda tutwala tugende tusomesa abantu ndi mu nsi eno enyigiriza. Tuyinza obutatereeza abanyigiriza nammwe tubagambako abanyigiriza mulekerawo okunyigiriza abantu. Naye ate naawe njagala kuyigiriza olwaleero tokoppa abanyigiriza. Gw'oli musajja na mukazi mukulisitaayo ali mu lugendo olugenda mu ggulu. Olw'okubanga oli mu lugendo olugenda mu ggulu, weewale okukola ebikolwa eby'okunyigiriza abantu abalala. Njagala kusaba ng'okola byonna by'okola, kakasa tutokola bintu byakunyigiriza abalala. Ekisooka essula 2 olunyolo 15 waliwo Mukama kyatusuubira okukola. Mu nsi eno ejjudde obuzibuzibu, ffe abatwala obubaka tugende na formulas ki? Petero ekisooka essula 2 olunyiriri 15 formula esooka yeno. Kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo mmwe okusirisanga obutamanya bw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi. Ffe nze gwe nga tutambula mu nsi nga bwe yatugambye okutambula mu bibuga, mu bubuga, mu mayumba, mu bantu, tuyinza obutatereza system eri ku planet Earth, kubanga planet Earth erimu kikolimo. Abantu atati tuli mu nnaku zisembayo, abantu beeyongera okuyisa obubi, naye nga bayisa obubi ffe twefunyirire okukola obuki bannaye, okukola obulungi. Nti ate ffe bwe tunaakola obulungi tujja kusirisa obusirusiru bwabwe. Ffe buli lwe tukola obubi nga bwe bakola obubi tufuuka ate basirusiru okusinga bo. Tokopa yensi eriyo beyata babulya bulijjo kino kyanewunyisa. Omukazi yalina olutalo ne muliraanwa we mukyala munne, ng'enkoko zooli ziri ebijanjalo bye buli lunaku. Omukazi n'abonaabonanga ne muliraanwa n'akoowa, ebyo n'abifiirwa. Sizoni n'ateekawo ebirala, enkoko n'azita ne zibirya. Yange kati nze nziteekewa. Yagwe lwaki olimaawo okuliraanwa lujja lwange? Teberiyo abakazi abantu abazibuzibu. Lwaki gwe olimaawo? Oba olabanga enkoko zange zibirya, lwaki gwe tolimaawo okuliraanwa lujja lwange? Teberiyo abakazi abantu abazibuzibu. Lwaki gwe olimaawo? Oba olabanga enkoko zange zibirya, lwaki gwe tolimaawo walala? Gwe olabyera wano woolima we zibirya, naawe oba oyagala buntu bulamu limako awalala, tolimawo wano. Ono naaga naye kinnya awalala, nge wano weewange kiki? Kati ono w'enkoko n'agaana, ono nannyini bijanjaalo n'ategeka sizoni eddako, naye ng'agenze alisitedde ng'ayanjalawo bulungi, ng'asiga bijanjaalo, nga ne Mukama aba mulungi ng'abifukirira nga bivaayo bulungi. Enkoko bwazitanga nga zirya, ng'agenda agula eddagala baliyita weeriira.
ng'alyoka amansa mu musiri gwonna enkoko ono tezalyanga kuva ku makya ayina essaawa zazita bakufuta lankyawo era olunaku bwe lwaki olwazisumulula zonna ne zigenda zirya zonna naye ng'eddagala baliyita batya weekola ki zonna ne zifiira mu nnimiro ffenna abaatambula nga tuyitawo buli nnaku twayitanga nga tugaa nti omukazi ono ajogereza mukazi munne ebijanjaalo bye ekyo ne tukimanyiira naye okusanga enkoko nga 30 nga zifiiridde mu nnimiro buli muntu yakyusa enkuba naga nti omukazi ono mutemu bannange yani mulungidde obutwa n'amutta busi yani mukubya amasasi yani mukoze bwati kakati obubi bwonna batambuza abagaali bayimirira bepiki bayimirira b'emmotoka bayimirira ani afuuse mubi ennyo owebijanjalo ate naye bambinga n'ebijanjalo byako bwe tuba tubeera mu nsi nga twagala okubuulira enjiri nga twagala okutuuka ku bantu tetwetaaga kukoppa nsi byekola twetaaga ffe kuyita mu bayibuli yaffe ne tulaba bayibuli eno twagirabye ye tuyigiriza biki bye twandikoze ensi ng'etutabukidde ebiri kiriya bayibuli yabinnyonnyola naye ekikoze obubi nti ate naffe abantu abagamba tutwala Yesu bwe tukoppa baawa bamunsi ffe tulina n'ebintu waliwo ekintu ekimu ekikaluba ennyo kyenjagala nkooneko mu ddakiika emu naye ng'era nkikonyeeko waliwo ennyiriri mu bayibuli zetwerabira n'okwerabira nti gye ziri njagala tusome ng'era 12 olunyiriri lwa 22 olunyiriri luno twalukwata nga tuyiga namaka nga tuluddamu n'abaana ow'abaana mukyalo w'abaana ezo ennyiriri ze basomesa bulijjo 12 olunyiriri lugamba ne bw'oba weebasa osobola odduddamu mangu lugamba nti emimwa egirimba gya muzizo eri Mukama naye abo abakola eby'amazima basanyukira aleluya gino emimwa yali agamba kujja abaani ennyiriri ezimu bayibuli ntuufu ng'endala ennyiriri ezimu bayibuli ntuufu ng'endala si ntuufu endala ntuufutuufumu emimwa emiki gya muzizo eri ani abantu boogezza emimwa gino era nagamba nti Mukama tusaasire bw'oba osala emisango eriyo ebimu by'obooleko babulesi bw'anaba siriyasi ku mumwanga bwe musuubira nti ajja kubeera zino simu ze zandisoose okutuzikiriza okujjako gwe na mukisa atudde wano atalimbangako ku ssimu ye weebalire ddala Mukama waffe yeebazibwa aleluya gwe tulabyeyo omutuukirivu Mukama atuyambye naye omuntu ayogera nga naawe omulaba ne bamugati owange nga tukulinza oli ludda wanti kati ntuuse ejjinja nga muli bweyogerere wano ate tunudde Kampala wali okitegedde ate essula y'ekkumi olunyiriri lw'omwenda lugamba lutya bwe tuba tugenda mu public nga tunaabuulira enjiri tweyiga ate essula y'ekkumi olunyiriri lw'omwenda lugamba lutya bwe tuba tugenda mu public nga tunaabuulira enjiri tweyigirize ffe ng'abakristaayo ate obutafaanana bali olw'omwenda lugamba lutya nti atambulira mu bugolokofu yatambula n'emirembe tugamba tutyawo naye akyamya amakubo ge alimanyibwa tugende mu community tugende mu nsi tugende mu bakadde baffe tugende mu baliraanwa baffe nga gwe bamanyi nti omukyalo oyo kyayogera kibeera kiki kibeera kituufu omwami oyo kyayogera kibeera kyesigika omwami oyo bw'ayogera bw'agaana ate era aba agaanye bwakkiriza ajja kukikola ayinza okuba alemereddwa bulemererwa waliwo omwami omu twatunka naye nga yawoola omuntu ssente naye ssente ne zirwayo naye nga musabira naye bwe nagiranga ne mugamba naye oba yakubba n'agamba ntasobola zimubuze bubuzi nze nemwesibako azifune era netusaba munnange era yazifuna muli neegomba gwe nange ngeri abampueza ndi Kajoba tasobola oyo omukyala tasobola oyo gundi tasobola naye twemanyiziza
betutwala enjiri nga twamanyira abantu batumanyira nga abalimba nga abalyaza amaanyi ne betubatwalira era bajja kulaba nga tuli mu kusaaga buki busaazi nolimba ku buli level. Okimanyi jo wano nayogedde ne mbategeeza nti abantu obusungu bwonna babutadde ku balala nti be babba naye nga ababbi ye tafunanga na mukisa. Nze njagala nnyo olubeerera nze nechekinge tafunanga na mukisa kwechekinga mu babbi aboogerwako kiri part of babbi abo. Wali okitegere tulinayo abantu abafuna omusaala nga bafuna si mu butuufu. Mu kitongole eddala erinnya lye ye Nalumansi naye erinnya lyafunamu omusaala ya Adongo ne bamusasulira mu linnya ly'omuntu omulala okumala emyaka n'emyaka. Yafuna certificate ye yagimubbako yagifoojinga n'akola emyaka n'emyaka. Oyo naye asinziiraawo n'avuma ababbi abaki abalala. Certificate yalina nzibe manya makyamu. Okimanyi nti abantu ne mu passport bibigenze biteera buterezi ne mu passport batekangamu ebifu. Omuntu omuyanga nti bwababa basoma amanya ku passport oluusi ndeerabira nti basomye nze. Kati enaku zino babikyusa bukyusa ne batekawo sayansi omulala naye edda gye twatambuliranga kafaananyi kafaana bufaananyi nti gundi. Oyo naye bw'atuulaawo n'alaba nga bakuba omubbi n'agamba balikube baatubba obwedda balikubira eddala balitte. Okimanyi nti tulina abantu obubbi kitegeeza n'okuwa omulimu nze n'enkuwa omulimu n'otogutuukiriza ate n'enkusasula. Wokkiriza nkuwa emitwalo 30 tugamba ansasula ntono sijja kukola olwaleero n'ateekawo ekooti n'atambula. Badde bayigiriza omuntu najja ku mulimu n'asiiba ku simu n'abeera ku Facebook n'abeera ku WhatsApp nze ne musasula omwezi mulamba. Oyo naye munyazi. Bwe tuba tunadda bujja mu kamiitingi eno buli muntu yechekinge totawana na kumagalala na balala n'okeera ku macyango ogenda onoonya ababbi naye nga gwe omukubo. Okimanyi nti eriyo n'abaami omwami mukyala akwasenda ogenda omuguli olugoye n'olugula senenalano ne balansi n'otomuza. Okimanyi ekyo? Bwe tuba tulina adda bujja nze kyennayiga era kyensaba bujja nze kyennayiga era kyensaba kananyambe amaaso gange nagajja ku balala amaaso gange ngateeka ku mutaka ono. Gaidi eri wano gaidi teri kuoyo. Abantu bafoominze ebibiina bya bannamwandu nga si bannamwandu. Namwandu association nga mukyala gundi yakikulira. Abaana beewandisiza nga bamulekwa. Zino NGOs ziri mu bikapu abantu batambula nazo mu bikapu abantu batambula nazo kya bannamwandu kya bamulekwa. Omusajja omu yantegeeza nanga nti essomero lye nakolaawo nti lyabamulekwa nanfuuzi konzirizya nga siraba mumulekwa n'agamba nti abazungu kaso babuulira ekyo kyekyo. Babazungu eri baweereza ssente z'abaani zabamulekwa yaŋŋamba nti buli mwana ali awo alina omuzungu waliwo omuzungu amusponsalinga era babazungu bamanyi nti abaana bonna abo bali mu kisulo babagulira engatto babagulira kino bonna abaana baweererwa bweru kyokka abaana badde tebalina alina nangatto lwe baana bakuba ebifaananyi lwe bambala engatto ate bano abazadde n'abajjako ssente bonna somero lyabamulekwa. Omusajja omu yaŋŋamba nga taati ate nga munnaddiini ekkanisa bano ababeera n'ekkanisa nti ekkanisa yange omuti gwajja ne gugikuba neeyikako ekitundu nemuga nti wenga walabye ngaomuti lwaki temugujjako nagati sookoleke Kajoba bw'ogujjako amangu ofiirwa. Omanyi ffe tetulinga mu aba 7 mulina ekitebe kyammwe ekireka. Naye nze kati nze ekkanisa eno nze ngikontrolinga kati balijjira ate tebayinza kujja kunyonyeemu ojja nga gwofunye ekisiraani. Kakati n'alyoka afuna mu muti ng'omuti nagwo gwali gwa mukisa ogwakuba. Okimanyi nina onyiririza ensoma nengamba Mukama teach me
nalina munango twagenda no yaliwo twagenda mu general conference naye president wa general conference yali ng'ayogera kungana n'olutanda bakuddako lulala yalina ekigambo kyayogera nze nenkikwata nnyo yagamba mwemanyiza okusoma bayibuli nga bweri in its original form nga teweetaaze concordance nga teweetaaze commentary eyogere gireke eyogere teweetaaga nnyo kuleeta bitabirala ekugambye temimwe egirimba gya muzizo eryani period ekyo kyetaaga concordance kyetaaga commentary obulimba what is obulimba why are you wasting time akugambye bw'osoma Zabbuli 15 Zabbuli 15 aga Mukama anaatula katusome lusome kubanga tulina abali ku mikutu n'abalala tatudde na Bayibuli ye mweka nsome katono nnyo Mukama anaatulanga ku muwema ye yani anabeera kuzoyiro nsukuvu yani Bayibuli neddamu mangu yatambulira mu bugolokofu kyetaga dictionary Mukama page where we awali owa obugolokofu ogene mu nkuluze n'ofumbirirwa ddala ng'omanyi tolina n'abaana n'ogenda omusumba talina kumakakebera n'abaana yabuuza muri balamu mwagenda nemwekebeza ye mwakebera kino ye mu bibuuzo byaffe tulina bakuteeka mu kibuuzo kya n'abaana oba kyetaaga kuteeka mu kati tumala kati okiyingizaamu kakati omusajja n'agenda n'omuntu nga n'abaana tagiraki taliimu omusajja n'abeera nekengerebeja ne banywa obudomola Mukama n'ayamba ne baleeta mwe misuwa tegizibikidde misuwa gizibikidde n'abaana yataliimu abantu baffere tasobola kwogera kituufu ti munnange tugenda naawe naye nafuna ekizibu lumu omwami n'omukyala nalabako naye yali firimu naye olufirimu ezo bagizanya naye kiyinza n'okuba liyalite omwami n'omukyala mwami yali munnaddiini nga musabi naye nyaza kiyinza n'okuba liyalite omwami n'omukyala mwami yali munnaddiini nga musabi naye nyazaala ye maama n'agamba nga omulenzi naye omukazi nga tazaala oba waleeta mukadde n'agamba aleluya Mukama afaayo n'amusomera ennyiriri n'agenda ng'azisengeka bamaama abo balemerako abo tubasaagira maama n'alemerako n'agamba no mugobe n'amugamba simugoba aleluya Mukama Katonda asaasire oyogedde kibinya ate ekyo okutuza maama yanyigiriza waliwo oluusi oba okunyigiriza lekwetaagisa maama n'anyigawa n'agamba ffe bwakulema okugoba ffe tujja mukugobera ono yali n'atya n'agamba abantu bali manyi ogoba obi mukazi wange kyeyavayo yennyini bagenda gye bakeberera nga bagenda babakebera nga baba lunaku lwakufuna results okukebera fatirite ebiki ebyo balina bye bakebera okulaba ani aliko ekizibu ani nga dadi agenda bwe babimuwa bano abasawo bye batuwa tebitegerekeka kati agenda okukola ensobi omusajja nange nkola bulijjo nze bwe babimpa nga mbuuza dokita nti taata nsaasira wadde ngenda naye kino kiki ndi mulamulamu oba kiki kati naye kyagamba dokita mugamba nti wange dokita kakati bino mpadde naye bitegeeza ki kyava mugamba nti bitegeeza nti tagenda kuddamu kuzaala nate n'abuuza nti ani n'amugamba nti gwewajja naye temwajja babiri ti oyo tagenda kuddamu kuzaala nate ng'azingako nateewe agenda okudda mu mmotoka omukyala ali kukalabirwamu akebera asiiga emimwa ogwekungulu ogwawaggulu obupawuda obijjeyo dadi ng'ono ne bwa dadi takyayagala bwa dadi emmotoka ogivuga okuva Katonda yasaasira busaasizi obutafuna baatomera batuuka waka ayagala emmotoka yebeggula gate omukyala mugamba mama ng'ovuga bubi kiki obadde ki teyamunyega bayingira agenda mu kisenge mami jangu
ng'omukyala ayingira ayina n'ekikuula kye dadi amudadiza nga gwadadiza takyadadizika kati n'amugamba yobadde ki nga weekyanga kiki ofunye ebiki ebikutabudde simanyi mu ofisi yo biki kyava amugamba mukyala mami olina kyonkweka namwe nkweka ki olabika nofunye ensonga kwotandikira bote bwotandika entalo zo bote bwotandika olabika ndoza abakazi be ndoza batandise okufuuyira n'emmindi nyabo tojja kunekambuwalizaako kiki kyoŋŋamba kye nakukisa ki kino okukitaputa mu lulimi toliddayo kuzaala nate njagala kubuuza nate yani wanji dadi ani nate yani tiyata kyasobola kutula ku kitanda wadde ku ntebe n'atula wansi ku kapeti n'agamba ono mu ddakiika eyo yali musajja ng'omusajja Omwafirika owedda ayiwa omuggo mu nnyumba badde temugula era nkyogedde mangu nti owedda abeera n'omuggo gwe gumufuula nnyinimu siba kiri abeera n'omuggo gumufuula nnyinimu kati omusajja n'agenda mu nsonda n'agukola atya n'agugjayo n'amugamba nyabu nja kukuba naye nga sina kukuba olina kumbuulira nate yani taati nyabo ojja kwogera nedda leka kati njogera amazima guno gwokka nali nsoma oba siri naye siri awo nenfuna olubuto nanfunyisa bwe yanfunyisa ate nga kyagala okusoma nga naye asoma naŋŋamba tugende tuluggyemu naye tugenda gye twalugiramu gye bampera be bankolako ebyo kati naye eddagala lye nakozesa nendwala naye namudwaliro ekintu ne bakijjamu kyonna namugamba nti obadde okimanyi mbadde ekimanyi naye nsonyiwa omuzibuka katonda muguluku kati sigenda kuddamu kulimba mulundi mulala ogenda kukola kikate yafumbirwa amanyi talina badde ekimanyi naye nsonyiwa omuzibuka katonda muguluku kati sigenda kuddamu kulimba mulundi mulala ogenda kukola kikate yafumbirwa amanyi talina kati nze njogedde ku ono golimbye eki nze nimbye eki nze kunyumiriza ebyo byonna bitegeere I'm bringing reality to you. Abantu bakoze ebintu bingi ebitaliyo ne basigala kati mweki abakristaayo ekibabeeza abakristaayo community gye mukolamu yo temujja kugikyusa bwetyo bwefaanana naye emu ku ngeri y'okugikyusa yeyammwe okukola obulungi. Aleluya. Mmwe mukole ekituufu. Community gye tulimu egenda mu semina nti bali 7 naye nga tetuli 15 kakaza ntumazeyo ennaku 10 nga tetumazeeyo 3 omukaana mwana nga nensayiningisa ogwa kkono nensayiningisa ogwa ddyo nosayiningisa ogwa kkono nokyusa siginikya abo bonna bamala okufuna sente ezo nga bajja batula ku ntebe ez'okumwanjo nga bawaayo ekituuti eri ekkanisa nga ffenna tuvunnama ate ffe abasoma munnange tukyamuka mangu mudakika 2 nga naye wakuboddeyo akalabo nogamba aleluya. Alaba Mukama bwakolera bantu Oluganda oyo bannange yeetaaga kwagala nnyo, yeetaaga kusabira gwe tusabira polisi y'omuggulu emunoonya mubbi awedde emirimu. Tutwale amawulire naye nga tugatwala ffe tugatwala obulungi. Nsaba abasebe bakusayo bannange ffe tukole obuki nziramu ffe tukole obuki. Ulire ekirala Petero ekisooka essula 2 onyirwa 9 na kino tukikole. Petero ekisooka essula 2 onyirwa 9 tukikole. Bwe tuba tugenda nze kyengezako okugamba obuweereza buno obw'okusasira tubutwala tutya.
agamba bwatu 2:9 naye mwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulirenga ebirungi byoyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangala kw'ekitalo. Haleluya. Mmwe abaanunulibwa, mmwe abategedde amazima, mmwe abategedde amazima, mmwe abayize bayibuli, omulimu gubakakatako okukola obulungi nkimaze, naye mugende muyigirize abantu mubabuulire n'emimwa gyammwe. Nga mubabuulira ki? Oyo eyabajja mu kizikiza n'abatuusa mu kiki bannaye mu kitangaala. Kambategeeze basebe ne banyabo, fe abatudde wano abampuliriza, omuntu yenna agoberera bayibuli eno, naddala gwe agoberera bayibuli eno mu Adventist, mmanyi nti toli mu kizikiza. Fe tetuli mu kizikiza, tuli mu musana. Abantu babonaabona n'ekizikiza ekyokumanya bayibuli. Babonaabona ne bayibuli, babonaabona n'okkuba ebiraka ebintu, anoonya bwakuba ekiraka ekintu. Sabbiiti omusajja omu yajja nangamba nti nze kubanga sabbiiti kale mubogamba nti ya Saturday nandigigoberedde singa kiri kiriya mu bayibuli, naye tekiri kiriya. Nembuuza kiriya mukazi eba musajja? Kiriya yani tekitegerekeka. Kote kiki ekitegerekeka? Ne mugamba asomako nasale naga nti nagimala nako koze rambadde nkusubira okukiddamu. Akugambye ndi Yesu yafa kufide nyenkya eki, weetaaga encyclopedia, twetaaga diguli, weetaaga encyclopedia, twetaaga diguli. Bwekkiriza bukkiriza nti kino oganye kigaane towampanya. Abantu bali mu kizikiza ekikutte bepu. Kizikiza ekikutte mu ntaputa y'ebyawandiikibwa, ekikutte nti aba Seventh Day bakwasi b'amateeka baligalisi bakwata amateeka bagende mu ggulu, olimba. Fe Abadventist si kye tusomesa, tetukisomesangako, tetuli kisomesa. Fe tetukwata amateeka tugende mu ggulu, tukwata amateeka kubanga tugenda mu ggulu. Kanziremu ekyo kinnyonnyoke mu kirasi eno. Tekumala kubala amapeera gufuuke omupeera. Gubala amapeera kubanga muki? Kubanga mupeera. Omuyembe gubala emiyembe kubanga muki? Bwe kiba ekyo kikulemeka nnyonnyole ekirala ekisingako okuba nasale. Mutabani wange tamala kunjoleza ngoye okubeera mutabani wange, tayasa nku afuke mutabani wange, wabula mutabani wange ayasa enku kubanga mutabani wange. Amateeka ga Katonda enkola yago ndala. Abantu abalokoleddwa abaali bava e Misiri bagamba nti nga mumaze okulokolebwa kale tobanga na bakatonda balala we. Bagamba mulokoleddwa muwummule, sabbiiti teweebwanga luvannyuma, sabbiiti tejjanga. Ekimu ku bintu ebyatandikirawo cast down sabbiiti mu lusuku adeni era omu Seventh Day yasookera ddala nga sikyetya na kukitya. Bwekibanga Seventh Day kitegeeza lunaku lwa 7 eyasookera ddala oddukuuma ye Katonda yennyini mu bantu. The first person eyakuuma sabbiiti olunaku olw'omusanvu Adamu ne Kaawa ne bamalayika. Waliwo yajja nanjireka nangamba naye manyi mwe mwajja luvannyuma.
ne mugamba Luganda luonga lukalubu oluvannyuma lweruluwa oluvannyuma lweruluwa ekintu ekyatandika mu lusuku ni kyekyoluvannyuma oba oyagala kugamba ekyajja mu AD mu 530 mu eyo kyekipya manya kyekikadde ekyo kikumala kulaba mugende mutegeeze ensi abantu tebamanyi omusajja yagambye nti bansinziza buki nga muyigiriza ebirala Katonda gwe tusinza abamu kyebalina ekirowoozo nti Katonda gwe tusinza tayinza kwesiba ku kantu tomulabangako kyova oyogera bwotyo Katonda okimanyi ne bekubandibadde kuzimba watukuvu we kubandibadde kuzimba watukuvu we n'anaazimba yamuleeta erinnya ne profession yagireeta gye tujjeyo nja kukulaga okimanyi nti n'ekibuga Yerusaalemi n'embeera zaakyo n'ebipimo byonna birina kakiriza bantu kubimukolera Katonda ebintu bye yabyeyogerera yabikolako okutuusa lw'olifuuka Katonda tosobola Katonda ebintu bye yabyeyogerera yabikolako okutuusa lw'olifuuka Katonda tosobola kufuuka Katonda kubanga tekiribeera kizikiza ogerera otunulira abantu nga bakaba ku mufu n'obasaasira munange obandabira bagamba nange nzija abaana kamakume naye nzija nange singa nzija ulagawa okimanyi tulina n'abantu abalabikanga bannaddiini naye ng'obwongo bwe balowooza nti bagenda mu ntaana basigala banyumya ola omulala yafa naga ne muzika kumpi ne mukyala wange mukubewo n'omutuli oba akawungeezi ng'asooba ng'agenda ng'adda katiraba entegera ye ku kufa omukaabi ono entegera ye ku kufa alowooza nti abafu bawulira era mu Buganda ga sikogeddeko obijjajja mbadde nyume n'abaana awulira ki ogenda owulira eri ng'agamba era benfate mumbikulangako era temunsirikanga egindi era mulindaba oliba weebuzaabuza bwe kiba nga bafuuka mizimu ne bategeera nnyo tukaabira ki kubanga omuntu bwafa tolaba bafuuse superhuman njagala kutegeeza eyo entegeera yonna ndala nowulira omuntu gagamba nti munnaffe afudde nti agenze atuuse mu ggulu olaba nono nawulidde mbu yatuuse tuziika sinkya nowulira yabadde ayogera ku TV nga mulaba ateeka muntu wavunanyizibwa n'agamba nti eggulu be liba gyeriri ono yatuuse dde wa tulina olunyiriro lugamba nti bebafa ne bagenda bwe baba bagenda Yesu anadda Yesu ajja kukola ki ndikomawo nate Yesu ajja mu kitiibwa ekikye ekya kitaawe n'ekyabaani n'ekyabamalayika tebatugamba nti alijja mu kitiibwa kye ekya kitaawe ekyabamalayika n'abaagenda edda yate ono nakinga babo bajja dda gwe tolaba nga byonyonyola birimu ekizikiza kati mwe balina ebintu ebitegeerekeka ebirikkiriya ffe tugamba tutya omuntu bw'afa baafudde n'awummula era bayibuli egamba nti Dawudi yafa n'aziikibwa n'amalaalo ge gali waffe bete bayibuli bwegamba bayibuli kobenga ofudde oli mutukuvu nnyo okoze ebitukuvu bingi nnyo kobenga wabikola kobenga wafanga Stefano omujulizi bayibuli eri clear bwe bafa babeera mu ntaana zaabwe ne balinda owaffe Kamala byonna omuduumizi wa universe aleluya oyo gwe balinda eyajja Yesu ajja aleluya oyo yajja kuzukiza abantu bonna ne bannabbi bonna abalala bonna ate yaga nti bwazukiza ayina groups 2 embuzi how do I qualify byokoze muyigirize ensi nasoose kugamba ki tuyigirize mu bikolwa ebiki bannaye ebirungi naye ate emimwa gyatule tutegeeze abantu omuntu omuyigirize bambi yalowooza nti abafu balaba
abakazi bava bakukuta ku ntaana azene bakukuta ku ntaana n'ababuulizi waliwo omubuulizi yagenda n'ayogera ku ntaana nga ndisiya kale bino byakuziika katusirike busirisi twali tuziika kaana kato nakati eno engeri gyafudde nga muwere kati ye yatuuse edda mu ggulu kubanga yagenda okutuwolereza abaana abato tebalina musango bagenda buterefu mu ggulu nenjagala omubuuza nti since when era bwaliyo abaana bameka nga njagala omubuuza ennyiriri ezimu azimanyi akimanyi nti mu mulembe gwa Nuuwa waliwo abaana abato akimanyi waliwo abato amatabalo gajja gabatwala abakyala b'embuto bazikirira Katonda babatereza ensi nabo bagenda mu mulembe gwa Luti mu kibuga bazikirira Bayibuli yange wensembayo wagamba bwe wati nenda abafu abakulu n'abato nga bayimiridde basimbe line ku ntebe ku mmeeza esalirwako emiki ne baweebwa bonna ng'ebikolwa byabwe byali kati ombuuza ti abato baba bakoze eki abaana abatannaba kwekolera bintu gwe byokola byowandika ku certificate yaabwe lwako emiki ne baweebwa bonna ng'ebikolwa byabwe byali kati ombuuza ti abato baba bakoze eki abaana abatannaba kwekolera bintu gwe byokola byowandika ku certificate yaabwe gwe Samira nnyo olowooza nti abaana bajja kugenda mu ggulu babawandikako bibyo kirikirya mu Bayibuli ebyo byokola ggwe okutuusa nga omwana yeetegeeredde lwalibeera n'omusango gwe basebo ne banyawo abantu ba Katonda nja kugenda I will go nga nina okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo Yesu mu kusaasira asaasira akola biri ebikola ebirungi twabiyizeeko naye asaasira asomesa asaasira akola ki mbasindika mbadukira mbajjukiza mugende musomese abantu kiri bakyannaku abantu okuzikirira nga bava mu makaago ngoli musajja muyivu omanyi ne Bayibuli kiri bakyannaku okuzikiriza mukyalawo oba abaana oba abantu abalala kabazikirira naye ng'omanyi amazima nsaba Mukama atubeere nameka bagandi Mukama atubeere njagala kugenda naye nga nkola ebikola ebirungi manyi bizibu naye tujja kubikola si ffe tunaabikola Mukama ajja kubikola mu ffe era eggulo lyaleero Mukama nga tusaasire tujja kulaba tubikola tutya bisoboka nze nemba nga abamanja mbasasudde bisoboka okubanga sirimba waliwo omuwala yankolako apiiro yajja nanyonyola akavuyo konna konna kakoze nga naye ebiwakola byaki nanga pastor oyinza okubeera mu nsi nga tokoze kavuyo konze kiki kyotegeeza ayagala nziremu nti yes nimugamba kisoboka lwaki nkola akavuyo kuba Kristo Yesu tujja kuwangula kuba Kristo Yesu tujja kukola ebikola ebirungi ate mmwe temujja nakubitegeero bali bamubuuza twabikola ddi n'agamba atya tibe mwayambanga abantu Yesu yatusalira amagezi bwe mwakola ebyo mwabikolera ani katusabe kitaffe omulungi wowe oyogedde gye tuli wano wabaddewo abantu abasobola okubanga balimba n'abatulaba n'abatuwuliriza ali mu bufumbo bwa bulimba ali ku mulimu mu ngeri ya bulimba accountability zaabwe banja kyakifunira mu bulimba obulimba bujjudde obutali bugolokofu bujjudde byonna byakola waliwo byakoze ku baana be yasanga mu bufumbo waliwo byakoze ku baana abajja ne mukazi we waliwo gye bali n'ensi bwe batunulira ne yeekanga bwe balaba nga bakute Bayibuli naye nze